Nabagambye nti olunaku lwaleero kajja kuba kasavu kanyama era nti ejja kuba vaawo mpitewo amawulire go nga mbaga baleetera mu bungi nnyo. Tubadde twebuuza ebigambo bibadde bingi kuva nnaku lweggulo we twalabye amawulire ate Honorable Mathias Mpuuga bamufubutudde nga twebuuza ye nga asirise nnyo ye nga tanyega addamu ki ebibuuzo bibadde awo nga bingi nga twebuuza Honorable Mathias Mpuuga naye nga omanyi munnanga bannamateeka nga bwe babeera bannamateeka balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe tebapapa basooka kwefumiintirizaamu ne batuula ne bastudinga embeera nga bweri then ne bavaayo. Kati ladies and gentlemen, omusajja Honorable Mathias Mpuuga oyinza okugamba nti he has fired back oba oyinza okugamba nti munnange ayanukudde abanakibiina kya National Unity Platform kye tubadde tulindirira anti bagamba nti munnange kyobadde oyagaliza embazi kibuyaga asudde. Era ladies and gentlemen, bye mubadde mwebuuza nti Honorable Mathias Mpuuga nga asirise ayanukudde banakibiina kya National Unity Platform. Agambye nti statement egambye nti malicious corruption and misuse of office charges against me. Kitegedde? Not even charges, agambye allegations against me. Agambye nti yalabye kyamubuuseeko kubanga nti kyamuguddeko bugwe ng'alaba ekiwandiiko mbe kitali kisayininge. Ekiwandiiko kino mbu nga kiraga nti kiva mu pate ya National Unity Platform nga bamugamba nti resigninge okubeera Commission of Parliament ku allegations ze bagamba nti malicious corruption and misuse of office. Honorable Mathias Mpuuga nkugambye nti ng'omunnamateeka omutendeke alambuludde ensonga ze zonna n'agamba nti ebintu bye byonna byakola abikola nga omuntu omutegeevu era nga byamanyi era nti politics ebbanga lyabeeredde mu politics abadde wa opposition era ng'ebintu byonna byakola takolangako bintu ebikontana n'ekibiina ekyabeeramu. Mathias Mpuuga agamba nti ebbanga lyonna yayingira National Unity Platform ng'amanyi values z'ekibiina, amanyi buli kimu ekibiina nga bwe kirina okuba nga kikondaktingibwa era amanyi member wa parliament alina okuba nga yekondakitinga atya. Agamba nti buli kimu ekikolebwa tekyakolebwa ye nga Honorable Mathias Mpuuga nga a person. Ebyakolebwa byakolebwa nga parliamentary commission etuulibwako bamemba ba parliaments abangi abawerako era nno abava mu different political parties. Si ye nga Mathias Mpuuga eyatuula nti ekintu kino ekyakolebwa kiringa we mulaba bwe bawa bamembers ba parliament gratuity zi allowances motoka sente z'emmotoka nti tebazikwatanga bulijjo nti tebazikwatanga esente ze babawa z'emmotoka zi allowance ziki. Si ye nga ye Honorable Mathias Mpuuga nti yakeera ku makya ne yeewa ssente ezo nti mbadde leaders of opposition njagala ssente bwe ziti. Agamba nti ebintu ebyo bikolebwa parliamentary commission. Parliamentary commission eyo etuulako bamembers bangi era be bayisa byonna bye mubadde mujja mulaba ba MPs tubadde ssente ziti bagule emmotoka zi allowances za MPs zino biki. Agambye nti ebyo byonna tebabirabanga. Ye Mpuuga agambye nti kino si kipya nti kubanga mu kibiina mulimu group of people abatamwagala era abazze bamwogerako ebigambo okwonoona erinnya lye okumusiiga enziro era bano abantu mbu basasula ne babloga bamuvume bamwogereko ebigambo ebikyamu bamusiiga enziro nti ebyo byonna ye abibadde abitunuulira era ng'abiwulira era ng'abiraba naye n'asalawo n'akola ki n'atabiwa matu. Era ye agamba nti ali committed nnyo mu kusaavinga
ekibiina kya National Unity Platform nga talina yadde nga tavudde yadde ku mulamwa kubanga amanyi omulamwa gw'abatwala. Actually agambye nti si bannakibiina kya National Unity Platform bokka naye kusaavinga abo bonna abaagala enkyukakyuka nti kubanga kyekintu ekyamutwala mu Parliament era kyekintu ekyamuweesa obwesige nti naye ebyo byonna ebimwogerwako kwegamba embizo tebamusiize nti ayagala kubanga maybe aliwo bayetaaga okuba nga ayigiriza bategeere ebyo babadde tebamanyi. Nkugambye ono munamateeka era byakola abyetegereza era abimanyi bulungi. Ate Honorable Mathias Mpuuga be bamu ku abo abaludde mu Parliament. Actually yali wa DP bwebo DP block bwetwogera ku abo Mathias Mpuuga, twogera ku Honorable Medard Segona, twogera ku mukulu Honorable Betty Namboze, bangi abawerako abava mu DP block ne baba nga besoga ku National Unity Platform. Ayogedde ebigambo bingi abagambye nti he wants to assure the general public and all those group of people abagala change mwenna nti ebyo byonna ebimwogerwako mbwe ebigambo byonna babloge be bamuvuma byonna mbwe enziro ze bamusiiga agambye nti tebijja kubanga bimujja ku mulamwa nti ajja kusigala nga raising important matters, ajja kusigala nga ayogera ku ebyo ebinyigiriza omuntu wa wansi, ajja kubanga raising matters ez'omuntu w'obulijjo naddala eri abo bonna abaagala enkyukakyuka nti tajja kuleka bigambo by'abantu certain group of people oba a group of family entono ennyo okubanga ate egezezaako nti mbu okubanga emupuutinga down, egezezaako okubanga emulwanyisa, nti egezezaako okubanga emusiiga enziro za buli type, naye yagamba nti kyakola akimanyi era tajja kuva ku mulama, akyali wamu era akyali mu member wa National Unity Platform era akyafollowinga values ez'ekibiina egyategeererako ddala obulungi. Agambye nti ye si muto mu opposition, aludde mu opposition, aludde member wa Parliament, ebintu abitegeera nti abantu abamu beetaaga bategeere ebintu nga we bitambula, nti si kukeera ku makya ne weggalira eyo ate n'ogamba nti kino kirina kubawo ekiti nga tosonze ku analyzinga issues zitambula zitya ziri zitya. Oyo ye mukulu Honorable Mathias Mpuuga, Deputy Vice President Buganda Region ate nga Member of Parliament Masaka Municipality. Wenjogera ku Deputy President oba Vice President Nuupu, njogera ku Nuupu bannange. So ebintu we bityo we bitambula.